You are watching DDP TV, The Father's Heart. Tukutenda Yesu oli mwana gwandiga omusango gunaziza nebaza omulokozi. Katonda yatonda eggulu tukwebaza nate obutakoowa olw'olunaku luno n'ebigambo ebyogeddwa ku maama waffe. Tukwebaza nno Katonda era tukusaba otuwe obulamu obulungi nga tuli mu kifo kino, era ne bwe tunava mu kifo kino abantu bwe bakuume nga balamu, era bawe n'essanyu ly'obulokozi mu Kristo Yesu Mukama waffe. Tulako wansi eri yebazibwa ennyo. Njagala Mukama tugenda okusoma kitabo kya Yokaana essula 14. Tugenda kusoma ennyiriri nga 6. Yesu n'ayogera ebigambo bino ti omutima gwammwe tegweraliikiriranga, mukkirize Katonda nange era munzikirize. Mu nnyumba ya Kitange mulimu ebifo bingi eby'okubeeramu. Singa tekiri bwe kityo nandibagambye, kubanga ngenda okubateekerateekera ekifo. Era obanga ngenda okubateekerateekera ekifo, ndikomawo nate ne mbatwala gyendi, nze gyendi nammwe mubeereeyo. Era gye ŋŋenda ekkubo mulimanyi. Tomasi n'amubuuza n'amugamba nti, Mukama waffe, tetumanyi gy'ogenda, ekkubo tulimanyi tutya? Yesu n'amugamba nti, nze ekkubo n'amazima n'obulamu, teri ajje Kitange wabula ng'ayita mu nze. Erinnya lya Mukama lyebazibwe nnyo. Wano Mukama waffe Yesu Kristo yali ayogera n'abayigirizwa be ng'abagamba nti gye ŋŋenda mumanyiyo. Ne bamwekaliza bwe bavuga nti ffe tetumanyi gy'olaga, era ekkubo tunaalimanya tutya? Naga ŋŋenda kubateekerateekera ebifo, eyo gyendi gye ŋŋenda nammwe gye mba mukola mutya?
bamubeera. Abooluganda abali wano tumanyi nti ffenna tutambula mu lugendo lwe tumanyi nti tujja duwunzika nga mukadde waffe, si bwe kuli? Ffenna emaliriza yaffe tuwunzika nga maama waffe, naye kye tubeerawo ne tubakubiriza ne tubakaabirira ne tubaleekaanira ne tubajjukiza buli lunaku, abamu n'okwetamwa ne mwetamwa, kubanga olugendo luno lwogenda muddwo olugendamu otya. Abaganda balina olugero, atalukutambulire akusibira yaki yamenvu. Kati olugendo twalinza kusibira yamenvu n'otuuka nago, weetaaga olugendo nga lunywedde. Era abantu nga banaatambula eŋŋendo mu biseera ebyedda nga babawa entungo n'ebinyeebwa nga babirya, kubanga bw'olya ebinyeebwa onywa bunywi mazzi n'okkuta ne weeyongerayo, olya entungo onywa bunywi mazzi n'okkuta n'okola ki? Ne weeyongerayo. Enjala togiwulira, era olugendo terukaluubiriza nnyo ng'omuyala. Kaakati olugendo luno lwe tulimu luwanvu. Maama waffe train eno agiviiriddemu ku myaka gy'agiviiriddemu, naye bimwogeddwako bagambye nti afudde tajula. Katonda akolera ebintu abatuukirivu n'abakolera Katonda n'abajjukira paka ku lunaku lwe bafa. Akubye engalo wama weebale zikubira eddala. Bwe tolabangayo bafa nga terina abawa mazzi, tebaliyo. Tolabangayo bafiira ku makubo, naye wadde maama afudde naye tukkiriza tibalina omukisa abafu abafiira mwani mu Mukama waffe. Ate n'ekyokubiri tulina omukisa nti maama waffe afudde teyeemulugunya. Obwo bugalo mbadde nsaba obwongereko obukuba, kubanga ffenna tusaba, tomanyi gwe gy'ogenda kufiira. Maama afudde bulungi, afudde tabuliddwa amazzi g'anaaba, afudde tabuliddwa emmere gy'alya, afudde tabuliddwa omusawo amujjanjaba. Nakkiriza nti Katonda asiimye antwale, naye abamu bafa n'okufa nga tebannatuuka, kubanga nezigula panado tokola ki? Tozirina. Kati lwaki tetwebaza Katonda ku lwekyo? Era netwebaza Katonda olw'emirimu. Kano kabonero akalaga ti bw'okolera Katonda takwerabira paka lunaku olusembayo, takwerabira. Laba Mukama maama bwamubeerezaawo, obujulizi bwonna batuwulidde, n'amubeezaawo, n'amujjanjaba, n'amuliisa, n'amuyamba abaana ne basoma, n'abeera n'essanyu, n'afa ng'agenze, naye ng'agenze tatoma, n'agenda nga musanyufu mu ssanyu lye. Ekyo nkikusabira naye bw'oba ofa okifiiremu. Manye eriyo okufa okulungi kwe bakusabira ofe bw'otyo. Oleme kufiira ku makubo nga mbwa, oleme kufiirawo nga teri alabirira, oleme kusanga bakusanga mu nnyumba nga olw'okuwunyawunya nga teri bategedde nti wakola ki? Wafa. Naye munnange ebimu tebijja buzzi, ebimu bijja lwabikola by'okola. Kati ebikola by'okola tebikolifayi nga genda mu bulaketi ya maama, kubanga Bayibuli egambye nti bwera abafu ebikolwa byabwe binaakolanga bitya? Binaagendanga nabo. Naye gwe bw'otuula ku kyalo, simanyi omanyi bwe twakulira abatuuze b'ekyebanda abapya tusanyusa okubalaba. Bwe twakulira Musumba Kyebanda nga yeesingamu amasabo mu Kabwempe, ekyo kiri ku likodi. Kyebando yebadde ekyasingamu amasabo, ate abamu bagajja mu Busiisa ne bagaza mu Mategula era mu Kyebando muno, naye kati galabika gakendeddemu muno mu Kyebando. Gwe tunuli abatuuze b'Ekyebando bajja kubuulira abakadde baamu. Twalinanga maama waffe ng'asula awo nga kuno ku Kyebando abasamize abalogo bangi. Kati gwe tolowooza tojja kufuna omukisa ogufa ng'ono abadde ayita Yesu emisana naki n'ekiro.
ekiddukiro kye kibadde mu Katonda, essanyu lye mu Katonda, ne wabanywa amazzi yebaza Yesu, buli kimu kyonna ng'ali mwani mu Katonda, ne simayiro yeeyo. Era nze mbaganze sigenda kumulaba kunneerabiza simayiro eyo, nze njagala simayiro ye yebeebeera mu kiki, mu kifaananyi kyange. Naye gwe bw'onoofa ogenda kufa otya? Ekigenda okubeerako ebikolwa by'okola olwaleero. Kati abamuli wano temwazze kubanga mwaze kungubaga, abamuze kulaba kiriwo na kusunga. Mbabuulira, abamwaze kulaba kiriwo nakola ki? Na kusunga. Naye bw'oba osunga kino ky'osunga, tujaguza bulamu bwa maama, tujaguza Katonda omuntu gwatutte mukulu nga tulabira ddala gyamututte. Tulabira omuntu Katonda gwatutte, si gwasse wabula gwakoze eki? Gwatutte. Gwatutte Bayibuli egaa nti ojja kuwangala emyaka 7, ow'amaanyi emeka? 8. Ng'olina emeka? Abamu bafiira ku 4, abamu bafiira ku 3, naye omuntu wafiira ku myaka 8, wafiira ku myaka 7 ng'ate musanyufu, twebaza Mukama. Mirimu ki gy'okola? Abamuli wano nga ne baba bammwe mu kyalo eyo nga ne kagomasi kaalimu keyeebikate kalimu n'essere, naye ng'oli wano nawe oli Kampala, naye nga nawe oga nti Mukama ampa omukisa. Ogenda kujja wa? Ogenda kujja wa? Tolabirira maama wo, tolabirira taata wo, ogenda kujja wa? Omukisa kambabuulire, omukisa tebagugula, ate teri mukisa gwa bwereere. Buli mukisa gwonna gukakolera mu ki? Obadde abagenda bonna nga boogera mazima nga bagamba musumba Bujingo Mukama akuwa omukisa, naye nga gwaki? Kwekyo kyakoze eki? Kyakoze. Kati gw'oli eyo, kino kikufuukira ekyokulabirako olwaleero. Gwabamu ne Nazaala otalaba nga yewadde kiro y'ennyama ewammwe, lowooza naye oyagala bakwagala ennyo. Ani yaganje eri okwagala okw'obwereere? Bw'oba oyagala tugezeseko wano olabe obwana obuto mbuyite, kajja gaana. Bwe najjayo keeki yange mu nsawo kajja kukola ki? Kajja kujja. Era akamala ogikwata kakole katya? Kagende. Bwe mba sinnagikawa kajja kujja ne wenkakubisa engalo kajja kukuba, kajja kunjagala. Naye abamu muli wano nga ne bannazaala bammwe tebajjukira ddi lwe baayambala olugoye lwe wagenda okwanjula. Abamu n'okwanjula temwanjulanga, temwanjulanga. Naye ng'oli wano nga nawe oze wano okola otya? Osunge, olabe, oyogere. Kati gwe kapasa ki bw'oyogerera? Gambako nti haleluya, omulokole ali wano. Naye twebaza maama. Nze maama Naalongo, wabayo omuntu yalanjagadde, Naalongo tanjagala. Era n'amaloboozi ge mbeera nga wulira mu nze, simanyi oba kyali kirabaddeko, nga mpulira akola ki? Ayogera nange. Nga Naalongo waba akuyise oba nga ozze mu ofiisi oba wa, nga obeera oseka paka lwavaawo ng'oseka. Era nga Naalongo mwagala nnyo ng'abeera smart nga muyonjo. Era nga n'abakadde nga bawogedde nga n'abavubuka mbagamba naye mmwe muli kadiwa ne mubeera nga Naalongo nga muli bayonjo bwe muti. Naye gwe maama we afaanana atya? Mukama waffe yeebazibwe, Mukama yeebazibwe. Ekyo kirina ssente. Okulabirira omukadde tekyetaagisa nnyingi. Abakulu kyetaagisa nnyingi eyo? Haji kyetaagisa nnyingi? Tekyetaagisa. Olina ye kiweetera ku mwana, tolina kyomwagaza. Naye ye kiri gy'ali, ate ng'emikisa gy'ogirina. Banyabo ne bassebo, Yesu yagenda tuteekerateekera ebifo. Eriyo omuntu gw'oziika ng'omukwatirwa ne fitina munda muli, ate nga bw'osanyuka. Naalongo eggulu terisobola musuba. Si nze mpandiika abagenda, naye eggulu terisobola mukola ki? Musuba. Olw'ebikolwa bye, omutima gwe ogutali mu fitina, ogwagala abantu.
Nalongo ayagala abantu. Nalongo abadenera. Nagambye abantu wano ku Materemga singa kibadde kisoboka Katonda nanyamba lafiya Nalongo ne bwagikwamu emyaka 2. Weko osanyuka. Amanyi omuntu alina okwagala, talina bwayagaliza kibi. Kyobala abagambye tiffe twakula Nalongo tatugambangako tumugendeko mu ssabo. Lwaki? Kubanga alina Katonda, alina n'okwagala. Kubanga tayagaliza abantu kibi, naye gwe omutima ne gukutundugga. Efitina nekubeera ngaki? Ng'efitina. Nekyotolye toyagala kiwa balala. Nekyetookozesa toyagala mulala akikole ki? Akifune nga naawe ogamba nange njagala Mukama ampe omukisa. Ng'ogenda gujja waani? Efitina ekujjudde. Abaana b'abanno bopeerako. Ani yagamba nti nno ababo bagenda kufaanana n'abalala bonna mu nsi? Katonda agaba omukisa, naye ng'emikisa gitugoberera. Abantu bakolerera emikisa. N'agamba mujje eyo gye tugenda namwe gye mugenda okukola ki? Okubeera. Era nzikiriza nti Nalongo ezo mu maaso yazituuseemu dda. Naye naffe tusaba kyetuyinza okusaba nti Mukama atutuwaze atutuuse mu ggulu. Tolunaku olwo kubanga ku nsi tugenda kuvaako. Tugenda kuvaako oba oyagala oba tokola ki? Ate nakuffe kuliko asobola okuba nga yaddirira Nalongo. Ekyo oba oyagala oba toyagala. Kuffe kuliko ajja okusooka agende waani? Ewa Mukama. Nga bwe tuvaayo tuzaayo ye. Naye tetumanya ani. Naye ebuuze singa abeera ggwe. Singa abeera nze kigenda kuba kitya? Eyo maaso gye boogerako ngigendamu. Obulamu buno tubutambuze tutya? Kati woba owezezza emyaka ameka? 5. Gamba nayibawo ti 5. Efitina yaki? Gwe lwaki totandika kukolera ggulu lyo? Efitina yaki mu bantu? Mukama yeebazibwe. Efitina yaki? Bayibuli egambye nti tuwangala emyaka 7 ow'amaanyi emeka? 8. Osigaze 2. Abamu olina 65 osigaze emeka? Abalala mulina 68. Eriyo 69 n'emyezi. Kati naye nawe 69 n'emyezi era alina ki? Fitina. Ojagaza ki? Naye ate gye tugenda okubeerayo emirembe naki? N'emirembe. Ani agamba nti ensi eno ogenda gitwala? Ani agamba nti okufuna si kubi? Naye ani agamba nti ebintu byonna kamabuliro? Omuntu bw'aba agudde mu nnyanja n'embeera negamba nti mapeera ngikuwadde. Haji nange nakugerezaako dde ojja kunsonyiwa. Ng'ogudde mu nnyanja kati nange nensimbula erega Haji oba Kereziya negamba Haji ku mapeera tugikuwadde. N'ekyapa kikino ng'oli mu nnyanja obbira ogamba otya? Mundeke njagala buki? Bulamu. Kitegeeza nti obugagga wano bukyakola wano ki? Bulamu. Twagala obulamu. Naye obulamu tubukolerere. Naye tumanye nti waliyo n'obulamu obugenda okukola ki? Okujja. Ffenna tuli wano. Ffenna tuleekaana wano olwaleero. Tuleekaanira bulamu bugenda kujja. Obulamu obugenda okujja tubukolerera wano ku nsi. Mwagala abantu. Nze kyenyinza okugamba mwagale ki? Abantu. Yesu etteeka ekkulu yatulekera lyerira kwagala abantu. Abantu bagaza lwaki obafitina? Bakukoledde ki? Bakukoze ki? Baleke. Mukama yeebazibwe. Abantu b'olwanyisa bw'oyagala bagobe ku mirimu onoogikola. N'obeeraawo bamugobe ku mulimu ogukole. Abamu temulina na qualification zikola mulimu ogwo naye oyagala ku mulimu akole ki? Ogwo nno ffe mu nzikiriza yaffe ow'effitina yenna kino kankikubuulire ewaffe akolifayinga okubeera omulogo. Ow'effitina yenna abeera mu ki? Mulogo.
kati gwe weesotinge oyinza kasiroga naye nga fitina ekoze etya oli mulogo obwo obujja bwokola kukuleetera obulogo ani aga nti abaloga abaana b'abantu nti bamala bavuma oli alaba mwana w'oli ng'avuga Range Rover avuga Benzi afunye omulimu n'agamba aliye lwaki yabeera ekyo ensi efitina n'atandika okuloga kati naawe otandikiriza pola naawe otandikiriza ki pola naye jjukira nti mukama waffe yatuteekerateekera ebifo egyo yagenda naffe gye tugenda okukola ki okubeera naye munnanga abagendayo tebalina fitina abefitina basigalawa wano ab'obujja basigala ku mugeyeera bagenda mugeyeera eriyo ebitakukwatako byotolina kukwatako yagala abantu yagala Katonda kabulira kukufanga kuno abantu tegeera nnyo Katonda era notegeera nti ebyensi byonna mpewo era bwe tuyimba tugambye ebyensi mpewo n'okkiriza nti ebyensi ki naye linda enkya bwe tunaamala okuva mu ntiisa eno tulagolaba buli kimu omululu byonna wali omululu mubi ate guswazi bira ku mmere obalabira muti ku mmere atike mmere preserveta bagenda kulya Rebelawo wagala abaki abantu wagala n'abaana efitina terina gyegenda kutwala omwoyo mubi tegusikira bwakabaka bwa Katonda wa Katonda si mwoyo mubi Katonda mwoyo mutukuvu amina naye omwoyo mubi tegusobola omwoyo mubi gw'okwambusa tobera ku kyalo otambuza olugambo lwa wano otambuza olwa wali oyagala emirembe gikwe ku bantu buli kaseera kaseera obeera ebyo tebitutwala bwakabaka bwa Katonda bwenjagala omanye mukama waffe yagenda okuteekerateekera biki ensi kujanga nemanya nti eno ensi era abayayenze kyemba mbagala bagambye ensi kukiryako makoola era kiryako ki makoola omwana oli awo kukiryako makoola era ye ali kumayirungi gakola ki alya talinayo kirala kyagala nagenda neyeba era abayaayi abo olunaku lumu bagenda batwalako eggulu nga mutunula kubanga abayaayo kujjako okwenywera enjaye n'amayirungi gaabwe efitina tebagirina nimbye bannange bwokukyalo kuno olwokujjako omuyaaye ayagala okutwalako ettaka lyo olwondako omuyaaye ayoma twasinga ennyumba nnene yeyalira amayirungi ge nanjagaye nga yeeba era giri bwera ekyo omuyaaye ajja kugendako omukuluka okola ki olaba oli bulungi naye ate oli mubi nnyo kubanga fitina ejjudde mwani naye nze kindagaza nyaalo naye naganda baana simanyi naye nkwagala kwa nalo eri abantu bonna sinnawulyako wakutalaga ati nalo kutalinakwagala buli mutyana kweyogera naye ku naloko amumanyiko kimu kwagala okwagala abantu ate nga lyetteeka Katonda ekkulu lyasinga otulekera eryokwagala abantu
nsigaza ngimaleyo nga ndi mugumu. Kakati njagala kumaliriza na kino. Bw'oyagala omuntu okufiirwa ki? Ate ka mbabulireko abooluganda abali wano. Teri muntu amenyeka musumba nga wa fitina. Ku nsi omuntu akyasinza okumenyeka Haji ow'efitina amenyeka. Kubanga agamba Haji abeera atya bw'atyo agenda okuyata omwana wo yafunye PhD n'awulira ng'ate akola ki? Aba akyali awo agenda okulya ati omuwala wa Haji aleese omusajja ate mugagga muzibu n'awulira ng'akola atya? Buli kaseera abeera afa. Ow'efitina amenyeka nnyo. Kyokola bagenda mubasamize ne bamulira embuzi ne balya endiga n'ente byonna obugagga bwe bwe yandibadde alina kyakolamu n'abumalira mu masamize. Ate n'ayongera okufitina gwe atya Katonda. Nga gwezizo ogenda mu church ate n'akuwa omukisa n'ozongerayo n'okola bizinesi ne zitambula n'abaana bo ne basoma n'obeera bulungi. Jala bategeeza mu Luganda. Yokaana yalaba okubikkulirwa mu ssula 14 n'oluliro 13 ng'ayo tumalize nalwo. N'agamba n'empulira eddoboozi eriva mu ggulu nga lyogera nti wandiika nti baweereddwa omukisa abafu abafiira mu Mukama waffe okutanula leero weewaawo bw'ayogera Omwoyo balyoke bawummule mu kutegana kwabwe kubanga ebikolwa byabwe bigenda nabo. Kati simanyi oba gwe onoowummula mu ki? Abamu okufa kwammwe muba mutandika butandisi bonaabona. Naye balina omukisa abafu abafiira mwani Mukama waffe balyoke bawummule mu kutegana kwabwe. Bw'otofiira Mukama waffe tawummula oba otandika butandisi okubonaabona. Naye balina omukisa era nakitegeera si buli mufu nti alina omukisa. Naye bokka abafiira mwani be balina omukisa nga maama Nnaalo. Gwe simanyi ogenda kufiira. Abamu tubasanga bafiiridde mu masabo, abamu bafiira mu mabaala, abamu bafiira mu loogi. Tebawuliranga abo bafiireeyo, abalala bafa beetuze ate abeetuza bo ne ku nsi kuno babakubirako kibombo. Kati naye abafu abalina omukisa bokka be bafiira mwani. Kati simanyi gw'oli mufutika ki? Gw'ogenda kufiira mwani? Gw'ofiira wa? Naye abalina omukisa be bafiira Mukama waffe balyoke bawummule mu kutegana kwabwe. Buliza kati kubanga n'ebikolwa byabwe bigenda nabo. Katewetaaga kumbuuza gwe tunuulira ebikolwa biriwo ebigenda naawe. Omanyi ne tutamanyi ebiri mu ggwe. Omanyi byokola nga ne poliisi tekwatanga. Omanyi byekola nga talina neiba yali akulabye kyekiro ozuukuka n'osera ennyumba ye. Naye gwe bw'ofa bikolwa ki ebigenda naawe? Batugenda mu nnyumba Katonda gyatutekeratekera naye n'ogendayo naki? Ndi musanyufu olwaleero lwankubadde nga waliwo okulumwa ti maama agenzi, naye tulina essuubi tetugenda mulaba nate. Tugenda mulaba nate. Naye gwe bw'ogenda n'akulaba ye bw'ofiira wano abantu bakwogerako ki? Wano mu Uganda n'amadiini gonna tugamba tetwogera kibi ku bafu. Kituufu tuyinza okuba tetwogera nnyo ku bafu naye era tubeera eri nga twemulubye nga bannaye. Katonda yanabeera atuyamba. Musajja nga tugomeza abantu kuno ku kyalo. Mpolampola nga bye ettaka kuno ku kyalo. Mpolampola mulindi bannaye muntu anaafunawo wanywerera ku mazzi. Kakati gwe bagenda kwogerako ki? Nti bawonye nti abadde akwata abawala b'abandi agenze abadde abba amataka g'abantu.
abantu tebalina nsonyi ne bakwata omukazi omukadde myaka 8 9 ne bamubbako akataka ke ne bamubba n'omubba ne bamutwala ne mukomera. Kati nga nawe tugamba nti naawe ogenze mukulu, si ffe tugamba naye ebikolwa byo bikola ki? Bikwogerera. Abalaga tumuziika tasirise nga n'abantu abakuŋŋaanira okulabika tebakola ki? Tebalabika. Naye balina omukisa abo abafiira mwani. Twagale Katonda basebo ne banyabo, ate twagale abantu. Mwe batagala abantu eri abagamba nti ffe twagala Katonda, abantu twabakola ki? Kakati kumwe mwenna I challenge you. Mundageyo omuntu gwe ntandika okuyimirira ali nga bwalaba Katonda afaanana atya? Kufa ffenna teri yalaalabye kwani? Ku Katonda. Teri ayinza kulaba Katonda asigala nga mulamu. Kati Naalongo yamulaba, ffe tusobola. Bw'oba oyagala okumulaba olina kufuuka ngaani? Nga Naalongo ate otyayo. So naye Katonda yatuwa ekifaananyi, kubanga buli muntu yenna Katonda yamutonda mu kifaananyi kye. Twagala twagale abantu. Bw'oyagala omuntu Katonda oba omumaze, yagala abantu. Ebifo bingi naye eriyo abagaba ebifo nga naye abantu tebalirimu batono, kubanga Bayibuli egamba tekkuba erigenda mu kuzikirira gazi, naye erigenda mu bwakabaka bwa Katonda funda. N'abaliraba batono. Oli omuyayanga kati gwe muzeeyo gamba ffe Katonda agala tutwala mu muliro. Ye katulaba tuli bangi. Katonda tafa ku bangi, afa ku kimu kyokka abamukkiriza batwala mu ggulu. Ekkubo ettono waliraba. Soma bwagazi waliraba ekkubo. Mwe muzeeyi tujja kubeera ne mugazi, Mukama ayinza tuyinza tutta ffenna, tayinza tutwala mugenda ffenna. Bw'oba oli mugazi ojja kgenda. Eggazi likwataganya ebintu, netukwataganya obubbi, tukwataganya obwenzi, netukwataganya ki? Bw'oliyitamu oyitamu n'ovimba mwawo. Naye effunda olina kubeera nga oli hambo. Ekkubo lyokka effunda likuhamba olinga n'obeera nga oli ki? Naye bw'ovimba olunaku wadde okyavimba ojja kufuuka ngaani? Nga Naalongo nga tolina gw'ovimbirako. Kati oyinza okugaa nti nsobola ne keesi tujja gikusondera, ate tukusitule ate tukutwaleyo nga tosobola kwetwala. Ekyo ekiseera oba oyagala oba toyagala kikola ki? Kijja. Totutiisatiisa. Siyagala na kutiisa, kubanga bano bahaji bagamba nti okufa tekulina alhamdulillah. Si nti Katonda nga bw'ayagadde, yayagala dda. Ffenna tuli bakola ki? Kufa, naye tufa tutya. Mwagale abantu. Bannange nze njagala komaawo, Mukama abampera ennyo omukisa. Naye oyinza okubeera ng'oli wano, naye nga tawe tomanyi bw'onoofa, nga tomanyi nti obeera ennyumba onoogigendamu, nga ku lunaku lwa Naalongo luno oyinza okusalawo n'okkiriza Yesu Kristo okubeera omulokozi w'obulamu bwo. Okulokoka wonna olokokerawo na wano, kubanga oba osaze akaguwa ak'okugenda mu Geyeena n'osengisa obwakabaka bwa Katonda. Bw'oba ng'oli wano oyagala kuba bulamu bwo Kristo Yesu olokoke, teeka omukono gwo mu bbanga tukusabire nga tunagenda ku kiddako, kubanga kikulu kwatomanya anaddako. Bw'aba ogenda e Bulaaya oba ng'ofuluma eggwanga lino Uganda, ekitambulisa ekyetaagisa passport. Bw'oba ne passport essaawa yonna obagambye nti tugende, ekiddako tiketi na visa oba obirina. Naye baga nti visa tugirina tugikuwa, naye nga tolina passport, oba oyagala toyagala okola otya? Osigala. Kati passport ekutwale wa Katonda bagiyita Yesu Kristo, kubanga yagaa nti nze ekkubo n'amazima n'obulamu, teri agenda eri kitaffe okuggyako ng'ayise mu nze. Luno olunaku lulwo njagala ebigambo ebifumiitirizeeko.
obyenowoozeeko tyokwagala okwo naalo okwabadde nako ne Katonda kwe yalagira nze nsobola bulungi okuba nako ngotebye mutuufu otusabe. Mukama tukwebaziza nnyo olw'ebigambo bye tuwulidde akawungezi kano. Tukusaba nnyo Ayi Katonda binnyikire mu mitima gy'abantu bano bategeere nti gwe kkubo n'amazima n'obulamu, era bategeere nti olunaku lwe tuligenda ebikolwa byaffe bigenda naffe. Tusaba omukono gwo ogw'amaanyi Katonda okubeera wamu naffe. Beera wamu n'abantu bano bayamba abatanategeera Kristo bamutegeere, ne tunaaviira wano olwaleero n'enkya nga beeyongedde okutegeera Kristo Mukama. Tukwebaziza nnyo mu Kristo Yesu Mukama waffe. Amen. Katuyimbe oluyimba ompise Mukama. Abayimbi tuyimbe oluyimba ompise Mukama. Ompise Mukama okujanga gy'oli onaze n'omusaayi okusinga byonna kandije Yesu kandije gy'oli naza n'omusaayi okusinga byonna ndi munafu obi by'omwerere Tuwebaziza nnyo kituleko katu ebyaffe n'ekyaki tubimaze ebisigadde tuguwe MC atwale maaso. Tuyenza nnyo mukadde waffe mu Katonda akulembedde enteekateeka y'olunaku olwaleero Dr. Bishop Luwaga tubakupereko mu ngaleza. Ekigambo kya Katonda tekibeerangako kya layisi, tukyogere engalo ez'amaanyi. Tuteekateeka egenda mu maaso nyongera okwaniriza bakungubazi bannaffe mu nteekateeka gye tuliko olunaku olwaleero okusobola okulaba nga nti tusabira n'okusiibula mukadde waffe ogenda mu nnyumba ye ey'olubeerera. Eddi gye yandibadde
muganda wange ali awo osobola okukwatakawo ku byuma ewaawo. Nja kusaba bannaffe abasoose okutimbira okuva Most of the Lord ojje mugira otutwala okatuusa akaddako n'ennyimba ezigendera ku nteekateeka y'olunaku olwaleero. Bantu ba Yesu tulitwala owakabaka owa Katonda tulifugira wamu naye emirembe emirembe. Bantu ba Yesu tulitwala owakabaka owa Katonda tulifugira wamu naye emirembe emirembe. Hallelujah, enemy, oh hallelujah, hallelujah. Yesu tuliba naye, hallelujah. Yesu tuliba naye, hallelujah. Yesu tulifuga naye, etali naku, etali kukaba, hallelujah. Oh etali dwadde, hallelujah. Yesu tuliba naye, emirembe. Bantu ba Yesu tulitwala owakabaka owa Katonda tulifugira wamu naye emirembe n'emirembe. Besimye abawangula enseno muguleyo mirembe myerere. Bawangula enseno muguleyo mirembe. Oh besimye abawangula enseno muguleyo mirembe myerere. Bawangula enseno muguleyo mirembe myerere. Besimye abawangula endwadde muguleyo mirembe myerere. Bawangula enseno muguleyo mirembe myerere. Oh besimye abawangula entogo muguleyo mirembe myerere. Enseno muguleyo oh mirembe myerere. Mirembe myerere. Ewa Yesu mirembe mirembe. Mirembe myerere. Yetugenda mirembe myerere. Mirembe myerere. Ewa Yesu teriwayo nalwe. Anange mirembe myerere. Ewa teriwayo kukaba. Mirembe myerere. Engale engale zo mirembe mirembe. Anange mirembe myerere. Ewa Yesu teriwayo kusinda. Yetugenda mirembe mirembe. Oh mirembe myerere. Owulira emikono mirembe mirembe. Mirembe myerere. Okuleyo teriwayo kukaba. Anange teriwayo kusinda. Teriwayo mabanja. Bannange ewa Yesu teriwayo kukaba. Oh mirembe myerere. Ewa ddali mirembe mirembe. Mama mirembe myerere. Okuleyo teriwayo kusinda. Oh mirembe myerere. Oh besimye abawangula enseno muguleyo mirembe myerere. Abirako Yesu baba. Bannange oh abawangula endwadde muguleyo mirembe myerere. Abawangula enseno muguleyo oh mirembe myerere. Mirembe myerere. Wamukama mirembe mirembe. Oh mirembe myerere. Engale zo mirembe myerere. Oh mirembe myerere. Engenda teriwayo kukaba. Mirembe myerere. Oh mirembe myerere. Aya. Yesu teriwayo nalwadde.
Yes,
Come on,
City of the Lord tubongere engalo ez'amaanyi. Engalo za Katonda emikono gibeera waggulu ate nga z'amaanyi. Tubaze bulamu n'ebbanga Katonda lyatuwadde mukadde waffe Naalongo. Ekyamazima ddala ye musanyufu ne gy'agenze. Muzikirize kale akadde bite mukadde wange okuva mu House of Prayer Ministries International, Pastor Sebakola Charles atutwale mu session nate eddako. Abakungu bazzi mwenna baganda baffe